Emyaka ebiri emabega ekitongole ky'enguudo ki Uganda National Roads Authority UNRA kyassa omukono ku kontrakiti ne kampuni ya Enago Project okusobola okukola ku luguudo lwa Mpigi Kanoni okulufuula olw'omulembe Lurasa Mayinja. Okusinziira ku Michael Melsajevic akulira kampuni eno, omulimu gw'okuzimba oluguudo luno olw'ekilomita 64 gugenda mu maaso era nga gujja kugwera mu budde. The scope of this project is actually we are carrying on civil works for upgrading from gravel to paved bituminized standard. Duration of this project is 36 months. We are progressing well. Onanyonyola nti ettiimu lino lyakumala ebbanga lya myezi 36 era ng'omwaka guno we gunaggweerako nga bamaliriza. Kyokka bano balaze okutya nti omulimu gwandizibwalamu oluvannyuma lwa UNRA okulemererwa okuliyirira abatuuze bannannyini ttaka ekkubo lino we lirina okuyita. Ludojob Radojevic avunaanyizibwa ku kifo ewakolebwa omulimu guno oba muyite site manager era annyonnyodde nti ne pulaani oba design ze balina okugoberera tezinnaba kubaweebwa. Especially from side of Mpigi. Then next one also Kabasanda. Okay, these days is design is approved. Then from Kabasanda, next point of Kabasanda is Gombe. Also problem is about 3 kilometers which still not compensate. Then I don't know some areas you see when we driving on the road is around Who is supposed to compensate? Compensation is on side of UNRA. Ye avunaanyizibwa ku bakozi n'obukuumi bwabwe Innocent Agaba atugambye nti okufa ku bakozi nga bali ku site eno kyankizo nnyo. We deal with very many things. One, we have traffic accommodation. You have seen most of